Mbamba mtabagalira abalungi abeekomera kusinga Facebook 56 mbaniriza nate olunaku lwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza oba nga mungoberera. Olunaku lwaleero njagala kwogerako ku basajja abazina abakazi naye n'omuteekako obuzito bwo bwonna. Kino kitegeeza ki oba kino kyengezaako okwogerako kyekitya nti mulimu style katugambe nga missionary abasinga gye tusinga okukozesa oba ffenna actually tugikozesa naye n'ogenda bwebaka ku munno yenna n'omubuutikira n'omuteekako obuzito bwo bwonna. Sawa zino nabagamba ebiseera ebisinga bwe mba nsomesaako manye okubagamba nti toteeka buzito bwo bwonna ku muntu like weewale okubeera nga like munno omwebakako either emikono gyo gikusupportinge oba amagulu go gakusupportinge naye buli bw'onaabanga owa like munno omuvuubiitiikamu oba omuteekako obuzito bwo atuuka n'abeera ng'omumenya gwe just imagine abasajja mulina amagumba agazitowa okusinga ag'abakazi. Kaakati toyinza kunteekako omubiri style eyo n'olobooza nti nno ddala ddala nsobola okubeera nga mmalako. Ate n'ekirala abamu mugenda ne musiza mu munno n'omubeeramu naye ng'omusizaamu like ng'omutuuyaniramu ate omwenyizeeko omukutte omunywezezza kubanga oyagala kufiiringa mubiri gwe. Olwo styles osobola okufiiringamu omubiri gw'omukyala nga tokoze ebyo. Osobola omuwambaatira ng'omuva emabega n'omukwata n'omufiiringa. Osobola okukyusaamu n'okola katugambe osobola okukyusaamu n'omuzina naye ng'olina engeri gy'omukuttemu endala nga si yakubeera nti onneebaseeko oba ontaddeko obuzito. Abalala mumanyi okuzina kabuzi. Kabuzi eyo gy'olaba waliwo style gye tugizinamu. Omukazi afukamidde n'ojja n'omwebakako eno emabega like n'ofukamira naawe nga toyimiridde n'ofukamira naye n'olaba omanyi ng'embwa bwe zibeera mu kikolwa nga bw'otyo bw'oli. Kwagamba n'ojja n'omuteekako ekifuba kyo kyonna n'omubiri gwo n'ojja n'omukwata eno bw'oti kati jjukira yasimbye emikono n'omunyweza eno emabega. Kati n'olyoka otandika okubeera ng'eno amagulu g'omuzira jjukira ekisooka onkutte onywezezza gwe tosimbye emikono nga nze onywezezza. Bw'omaze okunyweza kitegeeza nze akuwaniridde. Kati amagulu agandibadde gakusupportinga eno oli kwenyenya kitegeeza gasupportinga bisambi byokka ekifuba kyo kyonna oba omubiri gwe ogwa waggulu gwonna nze ndi okugusupportinga. Ekyo munnange kibeera kikyamu kimenyeza ddala abakyala era yeesanga ng'oluusi ajja kukaluubirizibwa mu nsonga ezo abeere nga tasobola kugusa nsonga bulungi. So bw'oba okimanyi nti nno omwagalwawo omwagala era nga omanyi nti ebintu nga bino tetusobola bikola munnange okwezina kujja banyumira naye buli bw'anaabeera gobeba n'abakazi b'osanga nga bw'omukyusa no ngasenga lwaki mukyala wange sitayire ntajagala ogizina otya kikulu nnyo nga gye nkomezza. Bw'oba ng'ogizina bubi emwetami like ajeetamwa n'abeera ng'ajeewala tajja kugamba nti munaye mukwano gwange oba munaye mwami wange ekituufu kiri nti sitayire engeri gy'oginziramu sijagala wabula kyajja okukolayo kyangu nnyo kyakwebuzaabuza kyakwefuula nti no wano wali bw'atyo yeebuzeebuza abeere ng'ekyakiwona mu ngeri bw'etyo. So making sure nti omukyala wo oba nga muli mu kikolwa at least tomuzitoowerera oba tomuteekako buzito bwonna kubeera ng'omumenya mu ngeri ng'eyo. Go just imagine ng'omuntu akutte akutaddeko ekifuba ate amagulu ge tegawanidde naye tegasobola mubiri kubanga ate akutamye naye ng'alina engeri gy'akuzina ate nga n'enzina yammwe mbi okuzina emmana ng'olinga azina mashini oba operating mashini si mulungi oyo. Abakyala batuuka ne babyetamwa n'abeera nga we tayagala kwesembereza oba nga we tayagala mu bikole kubanga bimutama bimunyiiza ate nga bimukuuya naye ng'ate obuzibu buvudde oluusi kuggwe ng'omuntu tulina engeri gy'okikolamu gy'atandiyagadde oba gy'atayagala. Then n'ekirala kye tusobola okubeera nga tutuirako kwakubeera nga style zino ate muzirwamu. Kati just imagine ekisooka I'm very uncomfortable olw'okubanga olina engeri gy'onzinamu oba engeri gye wantaddeko weight yo yonna. Kati ate gye tukitadde ebbali ate toli kukyusa style. Omukazi n'agezaako okulwana okulaga nti munnange oba tukyuse abamu bafuuka na vabo n'akugamba mukwano mbadde nsaba tuve mu eno style oba tukyuse mu ka style n'osigala nga gw'ogenda bugenzi mu maaso you are even ignoring ebigambo bye njogera oba you are ignoring my appeals to you. Like ndi kusaba kintu okikole naye oligaana oba tofuddeeyo gw'ogenda bugenzi mu maaso olinga agamba nze kansooke nziguse ebyange tujja kulaba ebibyo edda. Munnange ekyo kiba kikyamu. Omukazi omuleetera okwetamwa omukazi omuleetera okubeera nga buli bw'oyagala omukwatako yeeraliikirira bw'aba akkiriza mwezine atuuka nga styles ezo nga takyazaagala ate nga gwe ziba zikkolera. Ne bw'oba ng'owulira obuwoomi
tulekerawo okulobooza nti like tulekerawo okubeera selfish mu nsonga z'okwegatta. Ekintu omuntu bw'akikkiriziganyako n'agamba kale kanzikirize tunkikolere omwagalwa wange oba tukikole, tekitegeeza nti ate olina kunfiirako bufiizi kubanga gwe kikuwoomera. Kyusaamuko mu ngeri gy'onzinamu. Mbalirira omanye munnange nono gwempimpina style eno bw'ati tayagala naye ampadde bubi kubanga ndi mwami we ate aluubirirwa kubeera nga nsanyusa. Naawe gezaako okulaba nga mukyala wo musanyusa mu mbeera eyo nga at least ate tomuleetera kwejjusa kugamba munnange twepimpine nga yeeraliikirira nti kakati ngenda muwaako ate atandika okukola bw'ati ate atandika okukola bw'ati yeeraliikirire kino ne kino ng'ate yandibadde tabeera mu mbeera ya bweraliikirivu ng'alinawo mu nsonga z'okwegatta. Ekisookera ddala omukazi yenna nabagamba buli omubanga mwezira ne yatandika okubeera ng'awulira takyanyumirwa bimuluma bimunyiiza atuuka n'abeera nga takyanyumirwa like takyalina mazzi n'akala naye ng'ensonga evudde awo yadde mulinza obutakitegeera oba obutakinotisinga. Muno n'omupimpina n'oyagala okumufiirako obufiizi ng'akanya kulwana naawe naye nga naawe okanya kumulaga nti gwe ogenda mu maaso n'ekyo ky'oyagala okukola kubanga okyagala. Munnange omukazi buli bw'alwana kireke, this is called even respect, okubeera ng'osobola okulekeraawo nga nkugambye nti lekeraawo. Siga okusigala ng'oyagala kuggusa ky'oyagala nga nze bwe nnwana, literally we are just fighting, tetulina mu kwepimpina. Gwa mpimpina nze nnwana kubanga mpulira sikyasobola kuwanirira buzito bwo, sikyasobola kussa abamu mubeebakira. Kati olwo kasitayiro kaneeno kabeeranga ka missionary naye bakayita kat like omukyala yeebaka wansi buli nnyo n'atuna waggulu kati gwe n'omwebakako ng'amagulu go gali flat oba ng'omubiri go guli flat like literally like weebase ku muntu. Abantu abamanyi kamasaji ke tuyita mubiri ku mubiri oba body to body olinza okukategeera ng'omuntu bwe yeebaka na straightening amagulu ge then gwe n'omwebakako naawe mu mbeera bw'etyo ng'okoze nga naye kyakoze naye gwe ng'oli waggulu. Kati omukira oba oguyingizza kitegeeza omukazi oba mulimu mu style n'ebiseera ebisinga omukazi obutamumenya tumanyi mubeera mulina okusimba ebigundi okusimba gundiyo okusimba emikono gyo mu mabbali gibeere nga giwaniriddeko ku buzito bwonna ddala ng'okimanyi nti ndi munene ku mukazi wange kubanga osobola osanga omukazi nga mutini naye ng'ate gwe oli munene obanga like nga mutini ne bw'aba munene doesn't mean that nti obunene bwe kigenda tegeeza nti ki naye osobola okuba ng'oli way too heavy for her to carry n'obeera mukale womuba mugikoze ng'emikono gino togisimbye kubanga osobola okukwata emikono gyo n'ogiteeka eno waggulu ku mutwe gwe n'otandika okumunywegera n'ebisigadde. Bw'oba okikoze bw'otyo temugirwamu ewoomera nnyo abakazi ate n'abasajja bagiwoomerwa naye temugirwamu okubeera nga tomuleetera kwetamwa oba tomuleetera kwevuma lwaki yakkiriza mukole ensonga eyo. Obuzito bw'oteeka ku munno buba bumumenya mulina okwegendereza n'otabeera ng'omuwa like omuvumbi bakiyita kumuvumbatikira ng'omuvumbatikira oba ng'omumenya mu mbeera bw'etyo. Omukwano gunyuma nnyo ng'ebintu bye tukola si tebiriimu bulumi tebiriimu pressure tebiriimu kwekaka nga wamma ekintu kiri nakyo. Mubeera bulungi omukama abankuumire temujja ng'okwo mbaagala nnyo mwebale kwekuumirako abasharinga mwebale kusharinga abalayikinga mukola kyattendo abakomentinga omukama yamanyi kyali bampeera. Mubeere bulungi mwiraba.